Where is your phone? No, send a video. Hey. Oyo gundi juoli na Luis. Hello. Yaranga. It went down at the end of the day and Nagamba naye ajja ngwimane atwabiha afani twabiha Они emboze egenda kubeera ku PTC nesikati sama mugamba asooka ave mu PTC ate binatabukeemeka mukyalo basobola kulaba ate on one side. Continue working the other side.
akatindo kano akasala okusobola okukulaga Like you say, the seat should be preserved. They are coming from the sea. amanya mpitibwa tuyaikayo enoka banji wano ku Munyonyi gwe bamanyi nga Mutoolo. Esawa ziwali zakawera sawa nga 2 n'endakiika nga 15 awo balina akatuuka wano ku mudaala nga taisosuna engano yaffe wetudde ekibwatukawo nga ku buliji kukyambuka ku kyaki y'abajuliza ku Munyonyo. Kale tufunyeemu okwekanga ffe tuba tumanyi nti oba fireworks yasigalidde gye bataate kuba ekiro bakubyawo fireworks nga bandiriza omwaka gw'abajuliza ogwo okulamaga. Awo tulabye ejjaati lino ejja erikuuma abantu jaati eyo naye ezze mbirombiro ng'edduka awo kumbe amawule gagenza ova eyo nti boda waliwo boda eyabisawo bomwe wabaddewo omukyala abadde n'owa boda we bomu wetulikidde awo ebadde bomu okuwuliriza ate sima ebadde baze ku kyakya okwabika n'abantu naye kale kiyambye nnyo tebatuuse ku kyakye oba katayimu kawe katayimu kabakutemuuko yabadde babaze tekiiseemu awo ne babikirawo ku buliji bate banatuuka ku buliji mu makati. Kale awo kibadde kya mukisa nnyo nti wabaddewo omuntu yenna akoseddwa basanze buliji nkaluya abantu tebabadde bangi nyadde bayitawo. Yes, kituyambyeko naffe kuba wano we bayitidde nga bagenda okwabikireyo ku kyaki kuba tomanyi kasi abatulikedde wano naffe kyanditukosezaamu kale tweyanzamuuko ala tetulina buzibu bwonna obututuuseeko teri muntu yenna akoseddwa okuggyako bano abatezi ba bomu abatemu bo bennyini be bakafiiriddemu. Bwekiti bwekituyambyeko ffe nga ffe ab'e Munyonyo kale tuli basanyufu nnyo olwa security yaffe ey'e Munyonyo eno. Security eri gulugulu era tweyanzeege ka security keeko tetulina buzibu bwonna tuli fete nnyo. Densiika mwoga kumakya kati netuwulya ekibadde ssaawa nga 3 netuwulya ekibwatuka naye ogwo mupiira gubwatukidde ku luki ali ku lutindo gitera okwabikirayo kati batuli bodaboda najja ati bannaye muli wano bomu etulikidde wali essa abantu esawani bodaboda atulisemu yenna emwabizaamu abantu batandika okudduka ogendayo bagende balabe bomu ebibadde yange Serugo Ronald mvuga special wane Munyonyo ku roundabout sangidde sawa zibadde 2 n'eddakiika nga 3 bali tutudde wano wennyini
netuwa ekintu ekibwatuka bannaffe nagamba nti akasino twaka mupiira gwe gwabise tugenza okwengera omukka mu bbanga nga guyita mu bbanga nga gwamaanyi netugenda netutuukayo ku gulawundi tugenza otutuukawo tusanzewo piki n'omwami nga enaasaanyeewo abasecurity ababaddewo ne batugamba nti bomu yeekubye mweyongereyokko embeera ebaddewo so nga abantu badde mu church ku misa y'essaawa 2 abasinga badde bali mu church munda basangiddwa munda mu church nga tebali wabweru echansi gye tufunye nti abantu abafudde tebabadde abasangiddwa mu church badde bangi kubanga wabweru bomu weebalukidde abantu abasinga badde mu church era ono abadde agisibye ku piki yabaluse nayo musanzawo enanga bulere security ne tugamba tweyongererwe kuddako ebbali wano naye nga embeera yebaddewo eyo. Amanya gange bampita Kawesi Yunusu twabaddeawo zadde ssaawa nga 2 ez'okumakya ne tuwulira ekintu ekibaluka era ne batugamba nti omukazi abaluse n'ebbomu naye ffe tetwatuuse abasirikale batuuse bajja ne batuzingako ne batatukiriza kugendayo nze bye nawulidde sijja kwogera bingi bye simanyi. My name is Kawesi Yunusu. I was here around Munyonyo Shrine. I was here at Munyonyo Shrine, but exactly on 8:00 AM. Kati chibwa tusengera kyogera nti mu Luzungu. I heard a blast on morning. Tesho chokka. Yenze Matovu John. Mbadde nva kulwasa nga ndeeta omusabaze muleeta wano ku bajulizi mweta ku bajulizi ne ntuukawo nga bagadde ekkubo kuba liri owava eno tagenda wa Salama Road nga ayitidde wano n'ayitidde n'eri kuba balikola mu kulizibawo ne bagamba nze nkoma ku church ne bagamba mwabagenda ku church mukole kimugende ntuusizza omusaabaze ne mutuusa waawo ne mutuusa olumaze nampasereza n'enkyuka nenkomawo waliwo kiriyanti wange yankubiddeko ojjo nambuuza ejjo nakubye esimu yo nga tokaki tokwata nadi njawo ntwale mu town konze nade ndi wala mugamba nti ndi wala era yamponyeza accident yekoze ki ebaddewo mbadde ntuuka nsimbula piki mtumaze okwogera naye nsimbula ntuukanga wali bomu kwe kubwatuka kuba boda avudde no kwaliwo ne wa taxi taxi n'adduka abadde avuga kondakita n'aggula olugi mukugula olugi n'atunula kawo n'afuluma n'adduka wa taxi abasabaze baddemu ne bayimirira ne baddamu ne batuula ono wa taxi n'akomawo n'asimbula wa taxi n'akola ki n'agenda bwe bityo bibadde olubwatuse bweti amita ne bafutuka gye bafulutuse ne batandika okukookinga emundu ng'amanyi olutalo lukoze ki olubaddewo naye nga bwe bityo bibadde. Songo Margaret fe tubadde mu kyaki nga tusaba era tuna kye tutegedde n'akamu twawulidde ekikuba twakiwulidde sigaana ne tulowooza oba miki mizinda ne tugenda mu maaso nakola ki nakusaba tugeze okufuluma bweru nga batugamba mbu bomu ebatukidde wali kuki ku lutindo era kye tukomyeko okumanya. Kati olw'okufuluma babakkiriza okutambula okugenda bulungi batugambye tuyite ku mulyango oguli oguyita eri wansi ku express ku geeti yayo era gwe tuyitidde paka ne tugguka eno gye tugenda okukolera naye mbu ku kyaki twasigadde tusaba bulungi. Kyekyo bwe kityo bwe kyabadde. Amanya gange mpitibwa Deo Kajiri omutuuze w'e Munyonyo Mulungu. Twafunye ekikangabwa ekitabadde kirungi nakedde ku makya nga ngenda okutambula okubeerako ne byenkola kaakati nabadde nvaayo side yawo ku Munyonyo Shrine yawo kati nesooka tutuukawo otwadde tugenda tewabaddewo kagwa kaliwo kati yeri gye nabadde nkedde namaze eddakiika nga 3 kaakati olwatuusaawo twagenza olaba waliwo akagwa wano ku bridge ku kigenda ku Matazo Shrine olwatuuse mu kkubaawo nga waliwo akagwa naye nga waliwo abantu abali awo naye nga sibategeera bulungi kubanga nange ndi mutuuze waawe e Mulungu kati waliwo awo kumpi awo batundawo emiyembe naye nga kansooke ngule ku miyembe olwatuusaawo wayiseewo eddakiika zabadde nga 3 ekintu ne kibwatuka era abantu abasinga ababadde awo ne bafuna obuvune era nange nafunye obuvune olaba omugongo guno nafunye obuvune wano
nengenda mu ddwaliro naye nagenza okulaba nga sikyategeera bulungi nenfuna bodaboda nentwala mu ddwaliro nenfuna ovune naye nakumye okutegeera nga ndaba emirambo ebiri gye gyabadde wansi nga bafudde naye abantu bafunye ovune bangi abamu emikono gyafunye obuzibu abamu gundi zabakubye okamala obukamazi so bannange twesabire eggwanga lyaffe ne tusaba Mukama atuyambe kubanga bino si byangu twafunye obuzibu gavumenti oba esobola okutudduukirira otujjanjabako tusobole okuyambibwako naye nga kyekyo bannange tusabire eggwanga Uganda ndi mutuuze we Mulungu eno Munyonyo gavumenti weba osobola okutuyambako esimu yange eri 0701 39 42 kyekyo bannange Mukama abakuume obukakafu bwe tulina omu ku batuju omukyala ayina amanya ga njawulo Aisha Katushabe oluusi yeeyita Byaruhanga Sumaya oluusi yeeyita Kabonesa twali tumukutteko mu mwezi gwa October 2023 nga tumuteebereza kubeera mu by'obutuju naye nitumumala nitumuta n'agenda naye leero kitulaze nti omuntu twalina mutuufu mutujju tugenza okuzuula baawe ayitwa Muzaffar yali omu kwabo be twakwata era n'amala n'attibwa ababyokwerinda mu 2021 abagezaako okulumba abaali bakungubagira omugenzi waffe yali Deputy Inspector General of Police Lieutenant General Paulo Kechi. Baawe ayitwa Muzaffar yali omu kwabo be twakwata era n'amala n'attibwa ababyokwerinda mu 2021 abagezaako okulumba abaali bakungubagira omugenzi waffe yali Deputy Inspector General of Police Lieutenant General Paulo Kechi. Era ne tuddamu ne tukizuula nti baawe ayitwa Abdul Shakur y'omu ku batujju abeetulisa ku Central Police Station e Kampala mu 2021 so ne kituwa nti information gye tulina ebadde nungi ddala ku 2 mabega twabadde twakuteko omuntu era nga tumuteebeza okubeera mutujju era mutujju wa ADF atuwadde information nungi era ku information gye yatuwa yatuyambye nnyo okulaba nti tutaasa abantu leero lwakuba twamukwata naku 2 mabega n'atuwa information nungi nitutegeera bikyebadde bebagezaako okukola era abatuju bagenza okujja kulumba basirika e Munyonyo nga tuli beetegefu bulungi okwerinda byaffe ffenna si ffe abambala uniform naye buli omu kimukwatako kulaba nti tusigala mu mbeera enkakamu.